muganda wange bwe mulaba namwe bwe mumulaba naye kyeŋŋamiza nti ate oluusi abandibadde batukuuma ate erudda be batunyigiriza tetulina ddembe ne muganda wange talina ddembe lirya buntu kubanga osanga singa teyafuna nawawaganyiza kudduka mu maka ge osanga singa ate takyalina namukka gussa nga kati kubanga tuddamuko ku maanyi bwe tumulabako naffe ku social media nga bwemunamwe bwe mumulaba naye nalabye ebitongole bya poliisi n'ebyamagye yesterday on social media nga bagamba tebamulinaako buzibu olwo nenfuna ku ssanyu neŋŋamba okay then kanzireyo awo definitely bwenzirayo ngenda kuyitawo buyisi ne tucommunicating as a family tukedde leero ku makya we spent about 4 hours ku gundi ku road block gye baataddewo naye nga ndowooza babaavu tebaggwayo ng'oli akubira ono oli naakubira oli kankuddire bali bameka mu gundi emmotoka muzikebedde kakati gundi kale mulinde tubaddire naafuuka mulinde tubaddire so nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbayo presidential candidate asobola okubeera nga adduka bw'atyo okitegeera just imagine a normal human being kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwanayinki nti olaba Kyagulanyi first of all he was a big celebrity all over the world he is a presidential candidate nenga ali bwatyo ate ku guni kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amaka ge oba mwali oba taliimu kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne bwe balina obuyinza ku maka ge ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu nti ekiri kwani akikoze wrong is wrong no matter who has done it and we should always and all condemn what is wrong tujjemu ekituufu mu kikyamu so nze mbadde nsaba amagye ne poliisi bambi mu bwangu n'embiro mubaketinga amaka ga mukulu waffe oba muto w'abamu ku bana abali wano kubanga talina musango bw'aba alina omusango basobola okumuvunaana mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa ng'abantu abalala so what is happening now is not good naye ne bw'oba mpozi ng'ogikwatidde from a distance ne bw'oba oyagala okujja esimu bw'otyo okukola era ne kamera yagikutte yabadde eyeewaka naye bugezaako okujja esimu nga bagiwanika waggulu nnyo nga bajjako n'amataala ekiro kati abaana nga bw'omanyi abaana bo oluusi babeera bato ne bw'oyagala obbakweka ekigenda mu maaso at the end of the day bamala ne bakitegeera naye ne kiba traumatizinga nze ekyo kintuuseeko era nga drone zitanga oli najja n'agamba wamma mpweyo sente mmeka njaga ombulye information efe wa Mickey Wine munda olwo nga bagamba asikaali definitely asikaali najja n'agamba nti munnange omanyi boss waliwo abaami bazze mu mmotoka bwe bati ne bwe bati baŋŋambye bwe bati ne bwe bati so nange kennyini aweba maki ndi muntu mukulu manyi ekigenda mu maaso mu ggwanga n'ekintraumatizinga so bannange ekikolebwa si kituufu kikyamu era nkikondeminga ku maka ga muganda waffe oba oliawo tumuleetere ne ku byokulya tubeeko nekyetukola ku maka ga muganda waffe naye kyamukisa mubi nti batuganye okujja tuli ono bamuyita Irene Kayemba ono bamuyita Sentamu Johnson bamumanyi nga manager wa John wa Bobby ono ye Namuleme Catherine oli Mickey Wine bamumanyi mbeera mbi nnyo nti tutuuseewo ate batulaze nti balina gwe balina okukubira ate akubiraani ne batubeesaawo essaawa nga 4 namba tuli awo paka we tuvuddeyo mpozi kyenyiza okwongerezaako okugamba nti ekirungi namwe bannamawulire mu birabe tewali kye tuyinza gamba nti mwatusanze tetuliwo tuzze mutusanzeewo so kyemulabye kiri nti no access yes babadde balungi batunyonyodde bulungi nnyo ne tunyumya nabo naye at the end of the day ekigendererwa tukikoze eki tetukifunye so waliwo byendaba ebitambula ku social media olinagamba nti mwami Kyagulanyi ali free atambula bulungi nnyo but what can you say nga namwe bwe mukirabye nti as a family member bwobanga tosobola nakukkirizibwa kuyingira gyali
then omuntu n'avaayo ku mawulire n'agamba nti atambula bulungi nnyo talina buzibu bwonna mwe mulina kyemulabye munammwe mukirabye. So tukkiriza nti okusinziira ffe tusanze ku ground omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bakiyita batya talina ddembe lye, kubanga muto wange ageze n'agamba kale nojja wano nga mubutuufu olaba kyayogera kituufu nti omuntu weezimbira ennyumba yo naye ate omuntu nakuteekako security nga ne family yo tesobola kukola ki. So ffe byonna bye tuwulira bye boogera tuli wano mu kamera nga tubategeeza bannayuganda mwenna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ddembe lye era tetumanyi waali kubanga tetukkirizibwa na kuyingira. Nze ne Namuleme era ne batukola ki ne batugaana. So it's not like a normal situation. Bana kwogera na muntu we nga bwe mumulaba naffe bwe tukola ki bwe tumulaba goge mazima. Kyokuzzaako omuntu omugezi takyogera oba akuzzaako ekintu kyonna tositolina kyogera kubanga olaba omusibe akkirizibwa okutwalibwa erindaazi ekrimino eyazza omusango omusibe nakkirizibwa okukyalibwa famire ye oba n'abantu abamufaako naye kakati olwo abantu abazaalibwa naye okitegeera ne bwe baba bagenda kukusala mukyala Namakumbi nga bagenda kukola wabaawo omuntu akusemba n'akusayiningirako next of kin ne bano bo tebalina next of kin kwegamba oli yazimba ennyumba ye bo ne bajja ne batwala obuvunaanyizibwa oba oli awo. Kale nno kyogambye ekyokuzzaako kiyinza okuba ekyokuzzaako sijja gamba nti kiyinza okuba kya mu bikolwa oba mu bigambo naye nga tetusobola nga naawe tosobola kuboolyawo tula mu kifo kimu ng'omanyi muganda watulugunyizibwa alina gyali gwe gy'otamanyi. Imbwa waliwo obulimba naawe waliwo abazannya katemba n'olaba Balamu nga ze n'ayogera byayogera oli najja n'ayogera byayogera kati tosobola gamba nti tomwinaako buzibu nga bwe bamulabye eggomba bataddewo jaamu ne bakebera buli mmotoka okitegedde agenze ku malaalo simanyi oba okugenda ku malaalo nagwo musango ne bagenda ewaka wonna ne bazaayazaawo bwe bamulabye ewa ne bakebera ku Google bakebera ebifo ki ebyo